nga balese product empya ku katale ka Uganda n'ekirime kya Hass Avocado bali tukoba nti ono we tunaba atenga tumulimye Uganda tudda kusobola okuba atenga twetoola mu bwavu waliyo yayo kunkoba nti singa abana Uganda balima kino tudda tandika okuba nga tuvugana amawanga galina mafuta mu studios na Mathias Nsubuga okwoteire na Mathias Nsubuga ono akola mu bitongole bingi ino aye nga afubuka mu gutundutundu that is Masaka Greater Masaka tenga naba mni nabyoma Muzamiru ononi community director akolagana n'ab'ekitongole kino ekya Rocket Me abana abasaze omukago ne government y'ewanga lya Uganda okuba atenga bajja kuzimba mu Uganda mu nekyuma basobola okuba nga bayitulula bwito mu kirime ky'ovacado okonaba mni Dr. David Muduli ono ambassador ba yena ava mu gutundutundu gwa Busoga abantu bano mbalese basobola okuba atenga buli omu otegeera omuntu gwona agemagana naye mwami Muzamiru tubeera tukoinonola nga ndiko banti government n'ekitongole kya Rocket Me abe South Africa kiki omukago ogwo gufaanana gutya era omunayuganda alijja kiganulwamu atya okwesingako ebintu ebyabairewo nti kyano buti abantu balima n'ebikaddo boona bali kwesinwa tukobye nti abantu balima ebikaddo ekyuma kiri wali bajali mu avocado ekyuma kiri wali Busoga ezirabyo bya bikaddo aye nga ebikaddo bali kulira ensonga eyo tida kwingira ino details za bikaddo nekulingira kigambo kya Rocket Me nga platform ejo okusitula abata Uganda okuva mu mbeera y'obwavu okutuuka ku mbeera eyindi ngaife Rocket Me tetwasooka okusalawo twatyama twakoba nti tutwenda ife tugule ku mataka ku bantu ife bene twerimire ki Hass Avocado omuntu ati weitaka lye tumuwe ensiguna us either serving it avocado mwene ife twalingirira nti omuntu awansi afuniyemu atya mu avocado ti mu avocado etunakola ntuyipotinga enoni Baba TV Obusoga bulayire adaka tujja kwera bimu ku byamulinga nebiriwo saawe eno nteyagana nti omuntu atwala dduma Uganda atwala emwani n'atwala mulala ife twakoba nti tulete factory wano omuntu abe ni kikumi ku kiina ato nti bwena ali mu avocado wange nze ndikuveena mutumbeere njamutwala ekiige era kiige ndi andatuuka ku factory ntunde ntedange mu nsawo benefactory nga tubalimi avocado kozi no bizibu bwetulina ife tutukwenda tulime ate ife beno avocado mwami Muzamiru ekyo muli kyogera saawe eno kubanga project eno ekalijja mu maiso lwaki tulina capacity esobola ogula amataka kusaida ku investinga mu Hass Avocado liye milioni 5 aga dola tusobola kutola ko obukaire butano tugula itaka mu Busoga wachi twakola ni patana ni naro inge tukwa ni patana ni government batugeza government etuwa itaka lyayo otujjo okuta okusomesa abantu baife ngaje tweta model farm nti omuntu nimwe abavuya ati avocado ati bwafanana ife twakwanti abuti abalimi bene nga Mzee Muduli oweiganga alime avocado amutuleetere so mulijja kwesigama ku balimi tukwenda kwesigama ku mulimi tini bino nti nze ndi kwenda 100% aye nze nsobola producing 60% nti abalimi bandeetera 40 so wentuka akasera nga 60% amala mbatyetaaga nekiritawaanya abantu nekiyitawaanya ayipegana ife tuyikwenda tubesinge ku balimi era abalimi batatuyuwayo abalimi batabayuwayo ife tujja kuleeta factory eikola capacity ndi olunaku ekuba avocado kilomitwalo 3.5 olunaku ede project eno idwa mu region kya Busoga kya Buganda kya region
kijatambula kitya era abantu kyabalina okuba nga bakikola bwendi musoga esebo eddi bakwanga ate osookanga nabo waimu era nasooka kukisika nga nkitwalawa ebisoga ewaife ebusoga okay so bwe nakisika nenkitwala waife ebusoga nakola nti kati nti regioni edindi kuba embeera y'obwire tubugemagana odda kwegana olwo w'emasaka ye emicungo gyatandika okuloba emiyembe gye nga nze oweekamuli nkaalitandika kola ki nkaalitandika kulya nga mwabisimbira kulala nga twabisimbira kulala so nti olwo yinza okuba sizoni niyo sizoni so kino ekintu kiri Uganda yona yona omuntu ali emasaka Mathias omuntu ali eruweero tulina n'oweruweero asobola alijaganula mu kintu ajaganula mu kintu kwa Luweero bolinga itaka lye Luweero donna libala kuineki fruits kubanga awe mbere ndijo okubuuza nti regardless tuli kwenda kikavalinga Uganda yona yona yes sir waliwo regions jetwigante do deduct supporting ino emiti ejiri mu iseri n'egyebibala okula obulungi okusinga ku region edindi nga ne banakyenda ettaka lyebe tirikole bulungi ekyo pagano niba nakyenda awe tugemagana n'abalina kampuni ezikola zifertilizer ekibawo ekigimusa okay tuboneke nga niwobeere oli wapadero osobola okulima asofakedo kuba betigano munankani efyo mulunkinga efyo titwala okiga ekamuli tukuva ekamuli twamaze ekamuli abekamuli bamaze omusimba bo batandise tanagaba ne seedlings emitwalo 3 n'ekitundu mwami Muduli ono natwala that is Busoga region atwala Busoga region atwala district 8 panawo almost every Sigario district ntono ina namwa district 8 era ni coordinator wado era mu district 8 nti wali district iri donka data wako editafuna ku us am district 6 dondona yali tabalimbe twaba so wetuli kwogera saawe eno muna Uganda asobola otandika osimba ovacado yes okay kansoke ndire ku mwami Muduli ensonga dino mwami Muzamiru akuba nti bo babonanga kino n'ekindi kwekyo ekijyosobola okuba nga kiyamba abantu ebintu bino nga bidda biti kino n'ekinayamba kino n'ekinayamba nkwesiga kubanga olemu kuguma bintu bino really wena olingirire project yenunga elina engeri egyositulamu abantu oba jasilwa kubanga tuli kwenda kwa nediza nteekateeka ya government webale ino omuteesiteesi government ereeta kintu nga tekirinzeemu era bw'olingirira obulungi obuzibu bwe tuli kuba nabyo n'ebikadde byonna aye tidda kubijjamu niwe digoera amwani Uganda twalina emwani wanaye buti sawa nibatona abakalima emwani edo twalina obuzibu bulekiriya obw'obulwaire naki pagani twira ku avocado tubayinaye n'ensi yona yona erina ye gasobola okuba ayenda ino temperature ediri warm obe ensu okuva kwa 4-5 okujjawo nga mu 3 buli gundi era tulina ebika bingi ebika ebyovacado nga bwoyogeireko nti tulina owaife gano aye hasi ono ali gundi hasi ali special ku kiseera kino kuba abasayansi bakalingamu hasi ali ni oil mungi ino buli nti okusinga ebikabire byona byona ate hasi oil we alinga kumpi wa olive oil olive oil obo nampegano bona abantu abati abulwaire emitima nakimpegano nsomokeki okusiika okukola ki salads pegano ebakozesa kubanga ali mu oil omulungi atakuleetere masavu mabi mu mubiri era sente ningi ino wojja musomoketi amushura imwe abakolamu bino ali kunisa ente oyo ye mukozesa kale hasi ali ni oil aye alimu n'ebiriisa ebindi bingi
nekiri ne fruit ekibala ekiri ni iron omungi nti n'abantu abalina obuzibu obwa iron mu musaayi bakandi kirye obafumba amakoola bakola oti n'ensigo zona badita mu birezi bingi aye ng'ekikulu ki nti Hass ali ni international market ekintu kyokyona ekiba ni international market kyangu nga bw'obona emwani waye tufuna obuzibu aye international market eriwo sukaali tuli kwogera ku localized markets international market eriwo aye eri very very competitive mpegano Hass gano nga bwe tuli mu Uganda mu tropics Hass tuli competitive advantage internationally nti n'olwekyo tikiri kwida bwide ng'ebya buliido nga Mwami Zamiro bwatukobye ebyuma bigule ebiri kwida gano bibe mu Uganda tibyakusuubiza nti musooke mulime metubona oba mulina obungi metuleeta ekyuma pegano mubaawo n'obuzibu bye munaalima gagati awo boti mwana we munaleeta ekyuma nga mwidi nti abalimi bajja alima bona ne batalima kyetuli kugezaako okutandika mpegano nti omwaka mulala kitundu ebiri tuyida kuba nti tulishuwa nti abalimi bakoze eki bageze Dr. Mduli omuntu yajja kwebuuza ekibuuzo nti okuyikiriza okuba nti buti kabiri tuteyisira ku kintu kino lwaki sose nitulingirira ku bindi ebintu ebiriwo ebifairinze byona nti butusaawa ne wetuli kwogerera under operation wealth creation government ebeire egaba emicungwa government ebeire egaba emwani government egabye ebisolo leero yakendezaamu tekagaba ino bisolo n'enkoko but ebintu ebyo byatuuka okubanga n'omutindo gwitiikirire inuma abadema n'eduma waife nga Isiraeli tulitaako itono eno lwaki titulowooza kusooka akutane kwisira ku bintu ebyo meka bitu atuumira ekindi tolowooza nti okugembagana n'ebintu ebingi omaliriza nga kire kyona ekiyaka okifairinze nakyo ebyobulimi biringa business dona toyemerera ku mugulu mulala Hass avocado perennial crop pagana ebintu bino ebintu byoli kwogerangaku ebindi biri perennial aye mu birime okusingira region etuli kwogeraku eya Busoga kuba nze enuma ino tuzira perennial crop ya bwesimbu yetuli kandi tulina bungi bumala oyogere ku micungwa era emicungwa tugezaako kugeza tusobola okukola nti tutege ekyuma gikaali kuwerera tukaali kukoba nti gavumenti egivuireku gavumenti ekaali kuva ku micungwa ekagiriku emwani ekadiriku mpegane tuva kupromotinga ekintu tujja ku mutindo n'avocado n'ekirime ekindi ekisobola okuleeta enfuna mu Busoga era ng'okigeraageranya n'ebindi ng'emwani kiyinza okuba nga kyetaaga ku amaanyi matono omulimi waife okukifunamu nti omuntu abeera ali kulowooza okuba nti amaanyi gaata ku kulima emwani gayinza matono ino gajoota mu kulima ekirime kino mpegano ti maanyi gonka aye n'ekyonanfunamu kyagala so tuli kwenda omuntu otegana omugulu otegane n'ogundi omugulu getunaafuna obuzibu nti emwani kofewood kabiri aidye tunakola tutya ebbanga etunaidira n'ekindi tutekwa tulobe kuta amagi gaife mu kiibo kirala tulekoba nti mu perennial crops tulina emwani aye ekindi kimu perennial ebibaago n'ojja ng'osaagasaagaku wakola ki aye nga toli kwebaaduula kutegeka nnimiro buyaka kabiri moira munosimba kino kisimbye olulala myaka 5-6 oida kuba ng'okakola ki ng'okanoga so mwami Muduli nga niwe representative sawa eno owa Busoga nga Busoga muli bamativu nti kino kidaakola ti Busoga kuba bamativu
ti Busoga aye ninze personally nze ndi na avocado wife ow'ekika ekisoga ayanga bwenkobere nti has ti wa Kisoga yo owakina Uganda nenivolaete Kamala than Uganda the nasoroza ayo bona nti avocado wife ali munamaadi mangi ali tosobola kumukuuma kumala kiseera ayo ono has akuumibwa ekiseera ng'akaali kwenga alina olususu lugumu tayinooneka mangu n'olwekyo oli kukoba otakwa bukobe bwa Busoga bakoya ati ali kwenda kutwogererayo ekyaliko akizira era zeena andi kusimba aye ng'olwobwa buliido ndi naye kuba ndi omugaso gwa avocado kuvaira kale kanjia Mathias Nsuuga bitwogera obiwulira mbiwulira bulungi era obigoberera yes ensonga y'ovacado ndowooza toli mupya ensonga z'emmwanyi ozimanyi koze ntera okukulabamu kinaabakolera kawefube aliwo tulina ebintu biringa bisatu mu ggwanga ne mu nsi yonna waliwo kye tuyita enkyukakyuka y'obudde oba embeera y'obudde ekyokubiri tulina ensonga y'emirimu abavubuka n'emirimu ekyokusatu twagala nnyo okubaako n'akantu akayingira mu nsawo mu bantu bwe tutandikira ku mbeera y'obudde okubiriza abantu okusimba emiti naye abaddugavu baffe tulina enjogerega nti bo bannasayansi tebalinaayo oba bali mu minisitule oba bali mu bitongole ebyenjawulo tusimba busimbi kalitunsi tusimba busimbi misizi tusimba mivule tewaliyo miti ginansangwa girimu nga girina emigaso omuntu asobola okusimba fene omuntu asobola okusimba omuyembe omuntu asobola okusimba ovacado nga gukola emirimu ebiri ogulyako ng'ogugyako ekibala ate nagwo n'otekawo vegetation ey'embeera eyamba ku mbeera y'obudde ate ng'ojja kugugyamu ne ssente ebuddu tuli balimi research yakolebwa wano mu Uganda ovacado ekika kye twogerako si kipya naye abantu babadde tebakiwa ssuubi tebalikiteekako nnyo maanyi tulina okunoonyereza okuli ennaku zino abayivu bangi naye bye tusinga ennyo okuteekako essira oluusi si bibadde nnyo mu bulimi nga abantu balima kuba tuze ffenna tukula tulima naye bwekusinga n'omuntu agamba nti nze ninawo emiti gyange egyaffe n'500 baba batono era kati bwebakutuma ewaffe nti twagala ololeza ffene ebuddu oyinza obutazifuna yadde neemu tevaayo naye ate bw'ogenda eruweero ojja kusingana nga ffene muki mungi bw'ogenda mu bitundu ebirala ojja kusingana nga emicyungwa mingiko okusinga ku bitundu ebirala kati ne ovacado ekika kye lwaki twayagadde nnyo ekika kino ekya hash ebika bye tulina bw'ogenda kati n'obuuza omulimi yenna n'ogamba olinayo kedo ajja kukuleetera kedo ebikanga 10 ajja kuga nti ninayo omuwanvu ninayo omumpimpi ninayo owakiragala bw'ayengera kugamba tukozese ebyo features ezimukola ki okumwawula ku bika ebirala byetukolaki bye tulina naye bwe nzijjukira yali nduze 92-93 ne wabaawo campaign nali muto kuba nzijjukira nali mu primary ne batuleeterako ekitongole ekyatandika okusimba ebintu ebyenjawulo ekimu ku bintu ebyenjawulo bye baali bagezaako okutandikawo okuyigiriza abaana kwe kulima n'okusimba emiti nga tutandikira mu masomero kati ne batutandikawo kubanga emiti gino bagigaba mu masomero abaana abo bawe emiti bagende basome bagende balime bagende bakole ki kati emiti ne tuba nga tugisimba ginasinga nze okwagala yalinga ovacado era we nasookera okulaba kaweefube w'okutandika ne grafting okugatta emiti egyo gasa omuti guno n'ogugattako guno gasa naye nga tukyali bato naye nga tetugoberera oba ebyo bye bali mu kukola bigoberera ne byetusoma
naye nga kaweefube atandikiddwako. Bwe tugenda kati mu nnimiro zaffe wennyini wemmanyi tulina ebika bya kedo nga 13 ne twasimbako ndoza ekika kya kedo ekya hash ebika 2 byokka. Ate tetwabyagala kuba si kyekinyirira ennyo, si kyekikusikiriza okulya kubanga kitono mu sayizi yadde kya mugaso nnyo, naye bw'oba okujjako nga onnyonnyoddwa n'otegeezebwa nti kino ekika kirungi nnyo kyekisinga okubeera mu mbeera yakyo. Bwe tukitunuulira tumaze okukula eno tugenda waggulu ne tulaba nti bw'ogenda n'olaba protein z'oyagala ovacado n'alina nnyingi era olumusala bw'ati bw'omutunuulira kungulu wakiragala nnyo, waliwo ensonga lwaki wakiragala. Bw'omusala munda wa kyenvu nnyo oba wa yero naddala ng'ayengedde, oli ayinza okubuuza lwaki abeera wa yero. Obutafaanagana bino ebyammwe ebyobufuzi nti abamuleetera nti yero kala etegeeza proteins. Proteins, they are yellow in nature. Era bw'oba nga tumuli komendinga tulina kati endwadde nnyingi ng'ogyeko zino eza covid ezituyigiriza nti abantu bateekeddwa okuba ne immunity emala. Abaana baffe baba bakula tubali komendinga amagi. Tewaliwo omuntu abadde tayagala kulya ggi, naye oyinza okwesangana nga si buli muntu asobola okufuna ssente zigula eggi. Kati nga twayagala nnyo okufuna ekirime oba ekibala omwana kyalya nga teyeekanasiza ate n'afunamu ebirungo ebyo ebimuyamba okukula. N'akatale k'ensi yonna kati ke tulinawo abasinga obungi si buli wantu nti kedo mu nsi ziri endala bali mu malungu. Kedo oba emiti gisera nnyo okulira mu bitundu bye tuyita tropics, birinamu ku nkuba, birinamu ku bugumo ebisobozesa okumala okukula. Kati esingana mu kitundu kya Uganda tewaliwo kedo watabala. Ne Greater Masaka sigamba nti mwagala abantu bamulime nawe bafune ku kasente kano. Ebibala webitikina bibinakola ku ttaka eri bulungi nnyo. Ate Masaka kyo kyajja kuyitira lwa nsonga tulina ekibuga era kirina brand. Ekibuga kikola kigambibwa agriculture city. Kati bwebeera nga Masaka it's going to be an agriculture city. Mu Greater Masaka yonna tulinamu districts zigenda 9. Kati osanga abalimi abalimu nga buli muntu waali asobola wakiri okuteekawo omuti gw'ovacado. Kale nga ndikuvayo oli ndikwenda maliriza nisi tukalifuna ino mutima ogwo mu bannayuganda nti ajja kuinvestinga sente mu mulimu ogw'okulima. Product eno gye muli kuleeta yeetaaga omuntu ng'agyakirabirira kusinga kuwanaako annasimba eyo omuti gwange ndijanga naalingako nti guliku ebibala. Kino muli gyakikola mutya musobole okuhiitinga tageti eyo gye muli feeza esooka ng'omuntu omulala yenna guno muti ng'emiti emirala mu kugusimba oba yani balinga tekinologiya wogusimba mwangu kusima obusimi kinnya fuuti 2 ku 2 leeta ebigimusa oteekemu leeta nakavundira yongeramu leeta ebigimusa ebirala byonna bitugenda okuba nga tuli komendinga abantu okukozesa teekako ebyo bye twetaaga. Sayansi ali mu ggwanga kati abantu abasinga obungi wanti bamanyi lwaki oteeka ebigimusa ku bimera. Abantu batandika okolesa ebigimusa. Yes, naye tekinnyonnyolwa kati omuntu tamanyi lwaki akozesa ebigimusa kubanga rate gye tukosezaako ebigimusa mu Uganda eri kilograms 2 per hectare per year. Bwe tugenda mu Badaki bwe twegomba ennyo aba Netherlands bakosa 500 n'okusoba buli eka 2 n'ekitundu. Abo balina sente. Naye kyetute si sente kumanya ebigimusa bye tuteeka mu nnimiro eba mmere nti ogenda kukwata nitrogen omuteekeyo, ogenda kukwata phosphorus omuteekeyo, ogenda kukwata potassium omuteekeyo, ogenda kukwata calcium omukoleki omuteekeyo. Ebimera bino gwandibadde olya directly ebintu ebyo nesi mu butonde si bwe tubirya. Tubiteeka mu ttaka gwe n'olyayo ovacado ng'omufunye ng'alimu juice alimu oil alimu naye nga gwe kyoyagala bye birungo biri
Okay. Ebyo biwatadde muki mu ttaka. So aba Greater Masaka mulina emmwanyi. Yes. So mugamba nti ovakado ayinza osinga emmwanyi oba mugamba byonna tujja tambula nabyo? Byombi tubyetaaga lwa nsonga emmwanyi zirina ebirungo bye zirina. Okay. Bwe tuba tunoonya ebimu ku birungo bye tusinga okwagala, potassium. Okay. Naye ate oyinza okwesangana nga togenda mugula musanga mu ovakado. Ng'ate ekirime ekiyinza okufunira ekirungo kya potassium okugumya amagumba, okusigala ng'oli mulamu bulungi, okuba ng'owangaala mu nsi, ojja kijja mu mmwanyi. Okay, dakiika mbuzaayo 5 tutuuke ku ssaawa 8 ed'okunkyo. Ndijja kuwumulamu okuwe n'abandize mwami Muzamiro ono edda asobola okuba ate nga atukobera abayenda okuba ate nga bafuna bino bajja bikola batya. Tunaabaawo okuna endagaano gye tujja osayininga nze ndikirizaganyamu omulimi asayininga endagaano n'aba kampuni nti banani nze nja osaplayinga ovakado. Nimala alima ovakado wange ne muddeemu omutwala mbatwala ku poliisi kubanga mwanimisa ebintu miti ndina byawo nzebeerawe tujja kwira mu ndagaano. So kampumulemu katono tudaba tuize tudatandikirawo programu kanso yeffe otavaawo. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Okali mu program kanso yeffe olwalero lwa mukaaga tutyaime wano mu studio. Kanso yeffe tutera okuba ate nga tubanimwe saasira eri ku edda twedda kwongera okuba ate nga tukolanga wetera okola twasobola okuba ate nga tuwayamu. Olunaku olwaleero mbaime nti okuba ni minisita ow'ebyobulimi obulunzi n'obwayi n'obuvubi Ono Vincent Bamulanga Sempija nkamulinda nkalina isuubi nkalina esaawa namba cause alina ensonga n'ekidabira alina okuba ate nga enono laabana Uganda but niwe naaba tumufunire waleero ndamunoonya tusobola okuba ate nga tumufuna but however nina tiimu gye twali tulina era okuba naye bo bamaze era okuba ate nga batuuka mu studio. Lwaki nenze eno okuba ate nga nkuleetera ensonga eno nti nsonga ya byanfuna nsonga tiya byabufuzi but tulina okudiscussinga ku n'ebyenfuna. Omunabyabufuzi omulungi n'alina ku ssente nti bwano we tuli kujja n'awali ssente nti omunabyabufuzi ssaawa eno olina eka namba wonaaba nga olimya ovakado myaka 5 egiri kwidda naaba tofune ku ssente mwami Muzamiro abafunire irala ino nti ssaawa eno okuva no sano mpaka sano mpaka 2026 bwe tugire mu kumulambere nkobye nti ekyaleeta obuzibu n'okuba nti we twalima pikado we twalima vaniya we twalima ebindi ezira muntu gwe twasenga naye ku agreement nti munange tulirima ekintu kino tujakikuwa kuluno tiyenze tugwe mu katego kano mulibe tefutefu nti ife abalimi abajja okulima Abannayuganda abali e Busoga abali e Masaka abali e Luweero tulina mutual understanding ni kampani imwe omuli gy'otwala ovakado nti we mutuuka ate ne mutwegaddula ku nti ovakado mungi mulekerawo tusobole obasowinga mu kooti kubanga mwatumalira ebiseera. Enteekateeka edda kubaawo buli ssaawa dino tujja salinga abalimi baife era bandi bamuliwandiisa era mitendera ki era emitendera tuyikubitamu ono nga ambasada w'edistrict omunaana ebusoga ali kujja salinga abantu abo ng'abasaba namba daibwe d'amasimu nini namba da national ID. Lwaki mwesibaina okunini namba kugemya abantu covid nini namba kuba abantu fakedo lwaki muleta lwaki kikola tutyo tujakola n'abo abantu endagaano kuba ife tulese new product ku market wano n'omuntu owansi afuna esente tulikwenda tube nga tugemagana naye tuyise naye kirala zena bakabanga abe South Africa nibo atamu ekyaleere obakola toli wa malongo asocha kugugu yakati owe malongo buno bamuwache ovakado era wona amlimye tutuliko mawano Uganda tuyimu mutalingirana anibale yeso kolindeko enkolagana ya Uganda ni South Africa ejabanga etya ife tunaba tuzimbe wano ekyuma tunaba twemalirire oba kabiri tunaba nga tulina kyetukeetaaga otwale South Africa wazira kiri kuva wano nga bo na amaadi gano
ngari ku made in Uganda nicho javano nga oil ayikuvano nga ayiku made in Uganda tumutunde wano batujja mutunda South Africa kuba zikabiri mulinze okola oil kai mwatukoba nti butitu amukoza tuzaye mutunda ndekera tuli mutunda tuinese twakola no do pattern okay is the lady yona yatwegeitako twakola ni South Africa road ni audio office tuina ni China tuina na Egypt actually ni Dubai Sheikh wa Dubai yena yatwegeiseko nga yena ikwenda oil waifava muchi maasofa akatalako kana sustain akataliko kaliwo kibatwale ku oil banasuulira mbiso gatu inashe tukuba nti cyakatu kati kumubitibu kubula itengezi baidatu ala ku oil wa mwaka mlala myaka ibiri batuka ati akatalaka yabalima bale twakora n'abagumenta abeturiko babe China Israel kweza ine singatwala boti bamulima era mutono kuba tagiri je batuwaire je batuwa abapatano ifa bali kusedde okuliya nibonanga ife Uganda zinzo butamusobola okutunze butasobola okumulima okusaspayinga okuweza tagiri je benda so akatale kaliwo kali open ndekuiza wano olumema by'emyaka nibona ndiza wano atenga omulimi oja kundiza ano nga bayikukubira amasaka mwesigwe walonda wa muzamiru okay but tuje maiso abalimi bano bemuliwandiisa ni baani era muliwandiisa omuntu mujamu wa endo kwa dabwerere ajadigula abalimi tuli bawendo ka dabwerere dagaditia ngaro kitimi twasoka twabisa milioni nambe dasidins letu ikuwa abalimi mu myaka 5 babesa tubenga tumaze 1 million betwaja meso go mukulembezo giganga President Museveni yakati ikigambo kya asinchidino munamba mumpekeza milioni 5 edasidins era betwati amaniba nange meeting je twali mu Dubai twaikiriza ganya nti emilioni ndeka tujibawe tubone bayikoze twidaba ongera emilioni 4 so mtu mujatu wa milioni 5 edendo kwa dabwerere ai milioni namba yeida emilioni namba eriwo je twatandika okugabako mamduli ewuwo datuka oide ebintu bino tuli kubijja mpola abalimi okubasomesa ate n'okuba nti obashuwa nti bakoze betegefu tekujja kusuula busuuli so far tulina abalimi bawera 10 abali kwenda okusimba endokwa ddimu era endokwa that is 100 in those 8 districts nze nafuna omutwalo ku area yendikulabirira era omutwalo ogwo nikugulabirira ku nasale yange kube nti diri stable kuba datambuzibwa okuva mu research station yedakolebwa neyedagulibwa kugamba dibe stable omuntu agitwale nga nongi tutwatuka butuuke ntitwala so kyene nze otegeera nti ebusoga diriyo Mami Mathias Greater Masaka mwafuna endokwa ddi tulina nze kenyini wendi abatulaba ku TV za baba mu kalungu wetuli mu kuteekateekera endokwa zino omuwendo gwe twetaaga mu Greater Masaka gwe twakafunako mutono naye ate okusinzira ku ze twetaaga okulima abakulu bano zonna basazeewo okuba nga bagenda zituweereza naye wetwatadde era wenjogera wano abali mu kitundu kyerukaya emisomo gye tubaddemu yadde politics badde tuli mu kiseera eky'ebyobululu naye nga tugezaako okugenda nga tusomesa abalimi abamu batandika n'okusimba naye tubadde mu kiseera kya musana enkola y'okusooka okunnyonnyola omuntu ategeere waliyo okufukirira waliyo ebigimusa waliyo biki si mulimu mwangu sima ekinnya bwekiti enkola olw'okuba nga kirime ekipya mu nnima gye twagala okirimamu olina okuteekateeka abantu
Okay, awo tujatuuka. Ebintu ebindi okuteekerateekera bino tudda bisuula mu programu yaife ey'ebyobulimi. But sauna sendi kwenda otegeera. Abanayuganda bano abali gy'ofuna endokwedde obwereere. Mwamaleero balonda, mwajja kuba kalulu, bajja sasula application. Ani oyo ajja ofuna ekyobwereere mwami Muzamil? Ajja ofuna ekyobwereere twamala kulonda. Iwe mwami Mwesigwa iddawo wetuli. Watuuka oti nina ettaka lyange liirino. Oba nina eka dange 2. Nenda kudimira Ass of Fakedo. Twakoba nti ife tulirwadde okuwa Ass. Obwereere. Totamu application. Tutukunoonya bulonde tunondoole tulondoole. Tukuyamba bannayuganda bonna bonna. Nga yenena. Ya factory byonna program eno. Eriwa. Busoga. Kuba twakola tuti. Buti saa ino omwaka guno season eno. Twaguza seedings emitwalo 15. Busoga twajuwa seedings mitwalo 8. Acho mitwalo 8. Twakoba Masaka. Twabawe emitwalo egitya. Esatu. Chova mapya ali kwekubirira endulu. Chova ali kwekubirira endulu. Yakati mbona Masaka yagaga ni Busoga. Bire Busoga ere yenzalibwa. Twabawe emitwalo 8. Yeah. Twabala Luweero basabye emitwalo 2. Twawani this aduku this eriyo this aduku nakani. Bana twabayo. Tulina Teso region. Teso region twabawo ire bona. Bona bali part. Bona bali part. Kozi bo bali main emission. Bona twabawo ire. Ayife twakoba nti kitandikire wano. Kibe ku nenina. Nenina. Kubanga nawajoba n'ekyuma. N'obwavu obungi buliki. Tutuuka akaseera nga we can identify nti buti ekiva e Busoga. Evaayo Ass. Kino Mwesigwa nikwenonola. Nti mu myaka 5 okuva kati Busoga n'ejja osinga okuwa omusolo. Lwakulima vakedo? Yeah. Tujjaawo. Omuntu ali gy'olima vakedo mulitandikira eka enamba ekyangu ekyokubala. Nti eka enamba eno bifo nga tukali tuukaawo ntondo kyedda kino abantu nze okwogera ebirungi n'abantu baako bantu twagana abantu wansawo nga balowooza ate eddindo egenadwala ntondo kyedda kino nti ajja olima asi nasyala ku faamu emayoge nasyala ku musubi faamu nabonako ati nasooka obonera kirime kino faamu ye alinamu obupiira obuyuulira amaadi faamu ye mulimu n'abakozi faamu ye nabonanga Fakedo nalyo ti wantondo ino titeba abantu banamusobola oba ole namutijisa ino nga mwene mwangu wako anti bakoba iyo muganja atoraje kitoke kivansalira nti wobo nabo no mukazi wo notamu abizigo bulungi taida akunirira kati noli yenda kyova atampa ipwedo okufukirira atamu okumulabira obulungi olw'ensonga amuwe kibalanga kirungi ate amuwe kibalanga kingi ayina nali mesegeza ali nakola ebyo nabyo nebyo ayina abikola kuba omuntu wali nga gyetaaga kufukirira ng'eitaka eryo riki irungi ate pegana ife kunima ife ya Ass tulina company diti bitano tuli kutyamana ddu ediva ebweru dituwe ebijimusa ebirungi bijimusa tupitole bweru nga tulinamu n'obuso bw'ente era bye tulikwenda okutolawo ebintu ebiroko tibikakola bikola saawa dino iwe omuntu saabibona mikomini ngoti nze nkuwaire ensugu yange Ass kuba Ass omuti omulala ogula sindikanaana endo kwendala eti omuntu ataaweebwe by the way ataaweebwe Ass wanayenda omulima alina ogula endo okwenusukanaana nti eka enamba webejamu emiti 10 nejo sente mitwalo 8 webatiibukayire or around that ayinza nigamba emitwalo 8 ninkikuwa nendo okirabirire
n'ekiraga ku kampuni ya Rocket Me nti yekomentinze eri abannayuganda agreement y'esooka wakintoola emiliyoni oti 5 edda dola oba imeka naadikuwangaze nikwenda kintu kife tukobye oti ebijimusa mujatuwa n'ebijimusa era byona tulabirecommending era bi Ministry of Agriculture ninaro bali bikola ku research acho by next week naba gifulime nti gwe tuwa aso faked gula ku ekijimusa kino basi mtu wabyabwirire government yatuwange enkoko yatuwa n'emmere begano buti nkuwaire as ate nkuwe n'ekijimusa okay nikuwa capital kubeno capital oba asi lwembala mwami mwesigwa mu myaka egiti okubyatuukira mu myaka ebiri okuva kati mu eka endala omuntu aba afunamu kuba buli muti gwa asi olunogo olusooka gubaako ebifakede gati obwo buti obumera nga nterayo akati kahasi awo kabe obubala nga bukaali buto buti kuba kufakede 5 nolwo olunogo olusooka pegani lwomera myaka ebiri bategeeza nti omuntu anaaba n'ekiro ana n'ekyoka 83 mu 1 eka if 1 eka asujjaji bule 28 buli kiro so anu twafuna emiliyoni 5 n'emitwe 8 na mulala nso olunogo olusooka mu myaka ebiri omuntu ajja afunamu obukaire 5 mu eka ndala bukaire 5 n'emitwe 8 na mulala ngaakoze buli kimu afukirire ate asi kankobere nti asi akusumbwa paka myaka 3 bino byoliko bofukirira ni paipu doso oditoolamu aba yemaza kuba muti iwe tulinako emiti emiyembe waka okagufukirira tibika afukirirwa nebyo bwekiri wano omulabira nti kuba akali muto ye wakuta kufuera ku buwoka bulire biki ebi byonka butanona asiwo kufuera ku biki aye kasatu ka myaka 3 oba ni paper ditukule mu myaka ebiri njafuna obukaire 5 egano bova mu myaka ebiri twabali gokote myaka 5 olwo ne kubala munabyafuzi ajo simba hasa ajo simba munabyafuzi ajo simba kati ngali kwetegeka kalulu mu myaka 5 abafuna buli muti guba gumpa bintu bibiri buli muti guba kwe ebifakedo lunana omuti omulala wagubona ku Uganda buli ate ndokona weje Kenya wano eno asima mu kujibonera ano mtiti sawe ne kutunda Kenya income Kenya beba ikutunda bena sawe ne gemege economy ya Kenya asofakedo je president wa Kenya aina eke kumibiri aya importinga tamu aza chumao yatwalere baposinga ebenda ifa tuikweze chumao so nabe Kenya basobola oleta wana ate ifa tuikwenda target kuweza bayiwo lo bagayikwenda kutani tani de batukobye de twasenza ifa tuikubonanga tutwidinja abalimbe fa ba Uganda banaba nado ifa twikiriza tutobe nacho so nina ebifakedo lunana omuti omulala mu myaka 5 eke endala erimu emiti 10 ne dosente imeko zade obo eke 5 miliyoni 9 na ibiri edigwa mu eke mweyo eke hasi miliyoni 9 myaka 5 nsobe funamu obukaire 9 n'obiri gano bwingira mu myaka 6 n'okweza miliyoni 10 na 10 n'edigwamu bibalo ekandala bekano wenkwati mwamu mwesigwe olabere ebisanda bibiri bana byafuzi nga bwokodi program ya bana byafuzi nti watukira mu myaka 10 mu ekendala abatola mu miliyoni 2 mu ekendala mu eka kyekiyinza okulemesa katono inawo tujja ino nti okufuta obutafuna sente dino nga temulabirire mukumufuwera bino ne bino ninza okulemerwa okuhitinga even half of that money mu first quarter oba okutandika ku lunogo olusooka nga tufukirire ebyo nga ninza okuba nga mbairemu obuzibu awo obuzibu era ofuna
osigala ofuna oba lukwogera ku bijimusa oti ebijimusa biri ebyebiri tulina ente waka tulina enkoko twidalisenanga tuyuwe mu biina ekyo twakideemye niba nange nga twakityama twakoba nti muna ogemye esindikanaana okawaire omuntu aye akanaana bwotamulagire bwanaakalabirira kayinza omubulaku nikyo kyonkubye oti tujakola nimwe endagaano tetumaze ogikola nkuwaire asi emitwalo 80 mu ekayo eyo kibataga nti maze okwetaako endagaano ndi ku 9 buti we namba ndeese otunda bujasala kwedda mweddemu ampa titwenda kusalaku ate ife enkola yeffe ejja kuba unique ku kampani edindi mwami mwesigo ina ekayo ndala iwe tudindi ku watusaba bino ni namba bitu bajwata mu system mwami mwesigo boido okutwa asi unotumanya ndi mwami mwesigwa yatuwanga asi tuka myaka gine 5 ayino tubanga afune sendedit oyinza okuba muno obuzibu na waida ku factory wakote abalo mumpe yo kwa kalone asi wanga akalituka ayira njamuleta ayinja olwo tumantu olako ni wendagaano ife tudakwa bobo kaire 10 ojeze yabana ku isomero oba ndabirire kyendi kwendola oba ndabirire wanu mu nimiro kuba rwede yanutwa trambire niwe mwamwesi goto ni walala ate we natuukanga okay yeso yogeremu ku nti market yeri and everything cause ni challenge nti tu factories edisinga diba dijatwala ekintu aye dalwawo nti buti twena tudatuuka akaseera motoka dafa kedo di parkinga ku factory yatuuka n'okalira ku motoka ife tujakola tutyo tulina enkola ejokubaawo nti beba tukuguza fakedo omulese tujamulinda akalira ku motoka weya now tudaba ni silos eduko maasi weifo bai volese rolo de 10 twade tomu okay ifa ichuma chefita janga chikola kuba bolinga mwamwesigwa nti tuikwenda ekiremo tuikwenda etani mitwalo 3 tintono daily ayi ndikesi kai didi omuntu otrenda ife kuba factory alambale wichi namba fakido wayo kuba no asa soma ne wichi ibiri no mwezi ngatayo no nike ayi fe tudaba tuveni sairo era tukola plan tukomeninga awandi nti abantu abali mudisese de wala kwa chembe njo kwira ba Mathias tubate bavugenga motoka okuva Masaka paka Kiyige era babu oliba na muntu ali akatalaka obo muntu atwala ekintu ekenya nebulai tumuloza mu konti wetukoba nti tuli decentralizing nti nga we tulina nabona mikwano janga be Kasanda balina project je bali tandikaya abandi je bali kuvamu nti ba Mathias bana abe Masaka luweereyo ndokuba okuminimizinga costs tutoza mu konti tuteyo factory indi side eno ejo covering eno ekyo kidaba oba kidatu costinga kuba ebyuma ebyo bya bei so ife twasala twakoba nti zokusala lweta Masaka twajiwazi warehouse ni silos yoya binti na wali store nti baletawo mmwatolawo mtoka da Afrika oba twafuna yabanga aji yabitu tetawa ku factory nga yabali mbefe tuyitambula nabo bo omulimi tujamu koba nti binali okobanda omulimi mala ate jindi goyino bitamo idoleto wife kasera kano yagananga sorry to mention but okay tikole semaina nti abalina positions mu government na idaku bila muzamiru nti muzamiru mwesi gwaliretawo mutamusumbuwa butidani ajole etange zida kubiye ku kasimu aidatu ukawo ni motoka yen aide mu office ba otugwo babe mutawo ku office obusokawo ngezana ali mu fana ku wait eyenkola ey'omuzungu yandolo ku y'omuyinde
kyova obona tulikodinga abantu mzee Mduli ayisegera paka nini namba ya South Africa so omuntu gwali kodinga olwali tijja kuba na buyinza ku bantu abo ajoba controllinga muzungu era nze bwe natuuka mwami Sugolese nakanfakedo kwabeera possible kale dakiika 27 nedivire ku ssaawa 8 mu kitundu kyaffe exembayo ndijja kuwaako akaire munange oli eyo okuba esimu obuuze ekiwenda okuba ate nga otegera projekiti eno nagibwoine mu ngeri esobola okuba ate nga ekuyamba kyova nakuleetera abaami bano bakwinonole mu programu kanso yaffe oba oli awo wona aba ate nga okituumira essaawa eno oli omu kwabo abalina ebazanga mu bbanga eriirawo abayenda okuteekateeka bino mwena katwire mu kitundu ekyokubiri tudda kuba ate nga tubeegeetako tavaawo Enoni Baba TV obusoga bulayire. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Kale, buli nsonga wano mu programu kanso yaffe tugigemaku. Ninze Samuel Mwesigwa edakiika mbuzaayo 20 gonka nve wano. So, iwe anayenda okuba ate nga abuuza abaami bano wenaaba ate nga nkobye nti ku besimu oidakolaku obwangu ali oyo nayo nange oyenda otandika programu eno ey'okulima ovacado. Nze mbakobye imawali kweteekerateekera okuyingira parliament n'okuyingira ebyobufuzi akagirwa tubitaamu ssente tandika saawa eno oba oti mulalu ayodamaliza ng'olina esente. Pastor Semambo owa Goshen Investments akobye nti oliku okwoteire ne mukwano gwange Munaba Edward ne Katukiro obwantembe ayenda ino okulima mwami Munaba ndija kusaba project eno gitandike 8 acres edodolina sobola otolako ebyebiriku wataako ovacado ndija kuba ate nga ntegeera okuva eri abakungu bano ba institutions zisobola okusaba nga institutions basobola okuba ate nga badiwa. Nina abantu bange mu masomero clubs edda amasomero abagwa mu kampani yaffe bona tudda kusobola okuba nga tunegotiatinga n'abaami bano. Weekend eri kwidde na kudomwezi tunaba tuweziza 28 tudda kuba ne trip ey'abalimi eyo twagiteeseteese ku farm ey'embuzi practical ku farm kwene. So iwe oyenda okuba ate nga twegaitaku oida kunoonyako ku namba dange ndadi kuwanga tumaliriza tusobola okuba ate nga munange tutegeeragana. Mwami Muzamiru, yes, sir. Ndi kwenda kuba nga ntegeera tulina organized institutions, tulina obwakyabazinga bwa Busoga, tulina obwakabaka bwa Buganda, tulina ebibiina, tulina amasomero basobola okwidda nga institution bakoba nti mutuwe kwekisinga ku eke endala cause tugyalima nga institution mulina enteekateeka eyo. Kasookere ku bwakyabazinga obwakyabazinga twagitegekera enteekateeka eyo. Okay. Nga iseife tujyamuwa seedings za eka 10. Eka 10. Kuba nalina okubonerwaku mu bantu bonna mu Busoga kano omulimi asookerwaku era bwamaze okweta lisiti yaibwe twakoba abalangira bali 10 twabawa eka 2 era bamaze otuweza bona lisiti yaibwe bayiredde Katiikiro yena twamuwa eka 5 nga Katiikiro twawa n'owundi eyo omukyala awo yena byabulamu bwakyabazinga twamuwa eka 5 so twatiisa
nga Rokitimi twakoba nti etulingira mbwacha bazinga bwaife nga tumaze okuwaaba kuba yo wabalangira bini toidamu kuba titola kusente dolito mu kingdom twakandi kingdom twagisabe tuwe ekagati atani buli mwaka tujirimire yoba eka 5 tujiwenga isidi za eka 5 paka eba naweza eka 5 twakoba nti abaine institute ndaibenga bo bairode baina amataka gaibwe bono basobola okwida bewandiisa twabawa asofakedo basobola okujja okola ki okusimba baive kyetuli kwenda product kubanga eriki ninja eri abantu yesawa kyabazinga eka 10 yesawa abalangira eka 2 yesawa kingdom yesawa eka 50 yesawa so bino bijja kuida mano eka 50 gaitambula myaka ng'etaano tuyibanga ku 5 kuba tosobola bona abawo eka 5 bayinza obutagalabira institutions eddo dingemye tukolagane ni mwami Muduli oyo nze nza buzibu nakyo kuba ni ambassador kubanga bali mu wa Rokitimi mwami Mathias ono omukozi otya ewuwe ogize Mathias ndigeza ku buli wamu mwami Mathias uwe neva misa kubanga oyogera oti yakulingirira yakuba atayamaliza miro oyo mwami Mathias uwe neva misa ife wa agriculture na abantu abasooka okwaniza ekintu kyofakedo muno era bona twabatongoza okuba abalimi ba asi ofakedo era bona tulitambula nabo era bona yakiwale nti Masaka neeririra akamuli okufuna asi obungi Luweero twagiwaire yo Luweero batayemu emitwalo 2 tubaweeku twabala nti era adduku saidi etu ibanga mutwalo bama kitundu bona bagezese ku saidi eyo soroti wa aye ife wano nti busoganga yene ni yene kintu ni yene kiswa beka na asaba mukuru ekindi mukuru mwesigwa twali tusaze tukobe nti obola ina eka 10 aide tumulimire oba ina eka 10 aye twatyama twaweebwa amagezi omuntu edamu wa eka 10 dimulemu olabirira ate tumutaire mu sente daife tetwenda aluzinga kapiteeyo kuba enkola y'omuzungu akuwa ekintu aye ayenda akibone nga kituufu kirikoze kuki kugulawundi baife twakuba nti ife muntu wafakedo wane Uganda dakubaawe nomungi babonanga kituufu bagana butiibwe wabanga oweire omuntu n'ogaba obugabe ojja okumaliriza nga ebintu bikoze ki byonna binonoine eri bakamba ife sote nakoba nti omuntu sooke tugezese neeka ndala era nakoba mwami Duli n'ambasada wange oyo weruweero noweruweero nowekalungu nabaka nti saawe ntulime abantu eka ndala ya asi nti tusooke tumubone mu myaka egiti oba omula kitundu engeri gyalabiriremu bwakwati balona bawa eka 10 ayi mwapa kwetya tumwongera ludaba ina capacity asobola owundi bwabanga yalina obusobozi ayinza okuba ti ze mumpaire ku ndala aye ze mundage ewe diri mede mwalikomeninga enungi nga tumulaga idi ajagulayo yeso tweda kweyagana nti eri abantu bali kutunda avocado atali wa hasi era abantu bamugula oba bamusupply ye dendo kwa mugitoola baani Donald ba South Africa sobola adikolera wano atwayiza ku bantu abailoko kuba tuba tuli kusupportinga abantu ba Uganda tutandikira wano twakoba nti asi ave wano wene abamukola bamukolere wano ensiguda asi tudiwa abalimi twaba ni condition n'aba ba supply baife twaba condition
ife byefe tebinga bya gavumenti kugaba bugabe kwa tulikwetoolako ife ekyo ife tulikwenda kufuna mwami mwesigwe eno bizinensi eri abantu bawansi nize ndi kwogera ano oba ekindi esano bizinensi kaibwe natwala bizinensi nenjigaba obugabe mba terikola so nakwante be omuntu ayitibwa asi ofakedo woba otuwaire emitwalo gyaife 15 by season eno endokuwa tudda kusasula omwaka gwida nakola byagwere nti ate amusente anti awo waliwo ensonga lwaki tukyagala nnyo okusomoozebwa kwe tulina omukulu oli obwedde akunnyonnyola nti tuli mu kubawandiisa tubajjako ndagamuntu tukola ki nini na biki eno bizinensi ya si bwegende tugenda kuteeka abantu ku bunkenke naye oli mu kusimba ekintu kyogenda okuba nakyo emyaka ameka emyaka 5 kuba omuti gujja kubaawo jja nagulekawo era ettaka lyetugamba omuntu lyagenda okusimbako hash liteekwa kuba lirye si lya kupangisa kubanga bizinesi ettaka eryo jja nakuliteeka ne mu busika omuntu asobola nodisikira kubanga bwekiba nga projekiti evaako emiliyoni 9 omwaka kitwale nti kizimbe nga kino kyetuli mu studio nova mu bulamu bw'ensi ekyo ekizimbe okiteeka mu ndagaano y'obusika omwana n'akikola ki n'akisikira kati emiliyoni 9 toyinza zikwata bukwasi n'otandika butandisi ekyokubiri ennimiro gy'ogenda okusimbamu yakuteekateeka naye ate n'ebyogenda okusimbamu olina obiteekateeka tulina okusoomooza okuliwo nti ekyokulabirako kyakasooli okukituteekamu nayoga nti Uganda kasooli waayo alimu akabuuza olaba ng'ekintu ekyangu n'ekyabulabe kibi okuba nti Muzamiru eyalimye Busoga n'Ensubuga eyalimidde Kalungu fenda twakoze ensobi yemu tekisoboka naye olwokuba tetulina kye tuyita traceability eyakoze obuzibu neyakoze ebirungi fenda kasooli bamutwalire watya wamu singa ndijesalinga essimu yange naawe n'olijesalinga eyiyo nze nenkubira omuntu netugenda netutta omuntu tebajja kujja kukwata gwe banoonya essimu eyavuddeko ekiki ekizibu kubanga waliwo tracing kati kyetugezaako okugjawo wano omuntu gwowaddendo kwaya omuti nga si hash yavudde mu nasale negenda mu nnimiro ya Musoke owe Kannabulemu bw'anaamala okukwasa ovacado oyo okumutegera nti ekika kino kyebampadde bamuyita hash agenda kukiraba luvannyuma lwa mwaka nga kedo natandise okubala kati ate gwe twakusasula n'ova muki mu ddiiro kitegeeza nti gwoleese ekizibu mu bantu bali tetugenda kufuna mutindo gwe tukola ki gwe twagala enasaplayinga emiti 10 kwole yasimba 2 oba 3 mweyagana ng'egindi gyafa before omwaka gutuuke mujja kunsasula oba mujja kuba nti okufa ki awo osasulwa lwaki twegendereza mu binnya nti simabwoti tomala gateekako bigimusa kuba nakyo katukyogerereko ddala lwaki mukulu Muzamiru ali strict kubanga project tetandise butandisi emaze emyaka nga 5 gwe okugiteeka ku mpewo leero ovuga wano n'ogenda e Mayuga abantu batandika dde okunoga era ensigo zino zetwogerako tezigenda kuva South Africa tezigenda kuva Germany tezigenda kuva mu America ziri within mu locality abatandika edda project ogenda muki mu maaso kubanga obadde olina okufuna ensigo ezimala okutandika omulimu gw'okunnyonnyola omuntu nti ab'egindi batandika dde okukola ki ab'e Kenya batandika dde okumutunda era kati science fe buno bwe tuyita obulokwa gye tuzijja Kenya wano tulina lutu stock zetusimba wansi mu ttaka kedo waffe wa bulijjo era nga bwe tuli naye okufuna ate endokwa gwe gy'oyagalako waggulu gye tunona wali
nebutereevu ate omwaka ogumu n'ekitundu ogenda mulima ddi omwaka ogenda mulima ensigo gyeziri naye buli kivaako kati mutwala kiki ensigo ya as eza kyetusuula ensigo kyennyini ekiri munda kirimu oyiro ekinyama kyetulya kirimu oyiro ekikuta kyetusuula kirimu oyiro yenna tewaliwo kisuulibwa waza kisuulibwa buli nze bwe mbanga nanako omuti oguli ku hasi ninga emafakedo oyo nintoolamu ekimuma ninsimba njafuna kwalite gwe mwenda yes osobolera ddala okufuna naye alwawoko kiyinza omutwalira emyaka nga5 ku 7 okutandika okubala ate nga tulina means ennyangu ez'okufuna kyetuyita grafting n'ogatta kedo bino ebyaffe ebinene ebya bulijjo bye tulya ne tugattako hash kati kedo gwe tulina yenna tusobola omumazisa nga kyetuyita root stock ne tuleeta kasayani kali oba ketusalako kakuroni ako ne tukagatta ku kino ne tufuna kyetukola ki okay abandi ku bantu abali bentero otambula nabo nokuli headmaster owa Muri College akuba ati mwena asobola specialize nga yakuba ati nze mumpe contract ya Muri College mukwano gwange oyo asobola okukola nti nze mumpe contract ya kufulumya ndokwa tindaba supplying endokwa nga imwe project enkolagana esoboka naye tulina okutegeerera ddala gwani ekyo kyangu ajja kubanga abalala bagenda kubeera nga tebagenda kuguza muzamiru roketimi ng'abalala baagala oli ataddewo project kampe ekikulabirako ekisinga obwangu kya mwanyi nti mu Masaka gye tuli gavumenti yetugulako emmwanyi endokwa naye ate n'abantu ba bulijjo bagula emmwanyi ezaabwe n'ensi abalala abavudde ebitundu ebirala ne bagula emmwanyi ne bakujja kati abaagala ekyo bw'aba nga akakasa ddala nti agenda tuwa hash n'omulimu agusobola watagenda guyingira mu buyingizi nti ayagala kulimisa bulimisa ndokwa ebiriko n'okuteekateeka nasale tulina tekinologiya bwe tukolamu gwe tuyitamu tulinamu n'okufumba ettaka kuba tetwagala buwuka bw'alumbye ettaka ly'e Masaka ate tubutambulize mu kakebe ka hash oba mu ndokwa ya hash ate bugende e Busoga ebyo byonna kubanga ate kukubanga amanyi kyakola kale sebo just tukwongeraku Minister wa Agriculture bali kulaunchinga ekirime kino era yakobera abantu bona nti cabinet ya prioritizes ekirime kino mu Uganda cabinet yebisize ekirime ekyo kitegeeza ki nti ejana ku kiregulatinga kale ng'emwani bwe diri nti ojo kwagala olisi abantu bakuplaininga bali kugaba katimo anga bali kudeeta elite bali kukola ki ngaida kubaamu mangu ino amateeka aganaaba gafuga abantu abali kukola nasaleeda okukola ki okuba nga bagaba oba batunda has avocado kale nkweyanzize dakiika dange dimpoireko tijja asobola afuna masimu wazira ewaali eyo ng'oyenda okuba ate ng'obuuza ebisigaire ompeereza obubaka ku namba eno gyenja okuwa weereza obubaka ku namba eno gyenja okuwa nenda okube ng'oli ku nsonga eno 0753 53 55 5 0753 53 55 5 oba weereza WhatsApp oba weereza SMS nime benkobya ba project eya farmers trip Sunday eri kwida kubira okokweni twida kwira wano ndakwiza abantu bano mu program yeffe yakungula batwinonole engeri ebalima mu hasi leero nkikoze nti lwakwendayo muna Uganda akutegeeza nti cabinet yalese ekintu government kisobola okuba ate nga kiyamba mbakobye mutankubira muweereze obubaka Mathias tusiibule twidafuna olunaku olundi twire
dasikadi tuwaireko tweyanziza nnyo bakamba bafe abababa tv ate naffe naawe muweereza munaffe olwakadde ke batuwadde ab'ekalungu essaawa yonna tugenda kubayita abo bwe tugenze tuyitamu nga tusomesa n'abalala n'abasazeewo twegattako ne muguleta masaka tusobole okutandika okulima kubanga tutandise okufuna enkuba abasimye ebinnya tutandika okusimbirawo Ssaabasajja Kabaka awangaale mwami Muduli webale ino mukulu mwesigwa era ze nakwongerako okwebaza Baba TV aye nga ndikwenda okukungakunga ab'ebusoga tuyanza ino Rocket Mint etayira amaanyi mu kintu kino ekya avocado abasoga batayira okwebuuza ate batukawa mwana ate batukawa avocado ere ekiruhura evaayo ente yavaayo n'amata gava mu nte yavaamu n'amatooke ezira kitulobera kuba n'amwani natuba n'avocado natuba nabindi n'olwekyo tujje mangu twegeme ku kirime kino era mu abo ensigo daiwe ediri ewange deni kukuuma kuba omusana gubaire mungi mwide mangu mufune ensigo edo Rocket Mint deyabagayi era bakobe nti ezira muntu wundi mu Busoga aligaba nsigo edo edda program eno ekyo omukulu n'alina okukyogera n'abakobe oba ninza okuba nkyogere omuntu ayinza okuba yakuba zeena ndigaba abantu baalumukire bafuna ekitali tulina centers daife buti tulina ekamuli mwami Sinero okuba tabeire wano ni coordinator owabalimi ebyekamuli kuba wabyabulimisa munakani so bona list dituukira kuye nze yadimpeereza fe twali twagaba ni mwami Duli ye nakontinga mu district twamwaire omunaana dondona bugweri biki bona abenga abatuleetera ate ekintu kya mukisa mulungi minisita waife Estambayo yena yampeereza list ye yena alina abalimi be kumpi ba 50 n'okusoba era bona tujja kujaayo yena tumugemye sidinizide ekintu bakigemisa n'amaanyi naddala abakulembeze ab'omu Busoga ni mukaire waife olwait ono Speaker Kadaga yakyaniriza ino mu kitundu kya Busoga era akirimu ino tusiibulira siibula abantu bange ab'e Busoga era nga mbakubiriza banaye tutasuba mukisa guno tutandikira tulime asofakero nebaza management ya Baba FM Baba TV okutyaza ku TV yaibwe era tusubira byetwogere wano tibijjakoma ku munwa ola bijjakolera abana Uganda wamu n'Abasoga kale nkweyanziza abo bentambule nabonaku olwaleero kansubire nti olina kyoyezemu mpeereza obubaka ku 0753 53 55 tudda kwongera okuba ate nga tuwaya programu ediri kwirako programu ya kitone mu maiso eyo eriyo programu endi extravaganza ate paka waigulu eyo tudaba ni programu kungula waliwo omusaadde akola alima bu black pepper oba mwetabo pirawo masala yena alina emboozi ye gyali gyokuba ate nga atuwayira mwena abalimu matendekera agenda ulo institutions edenda loka tugemagane tusobola okuba ate nga tukola project eno Busoga okwisana n'amaani isa ebishabazinga wa Busoga funvwaniza sama omwesigwa